Yesu kulw'ekigambo ekisomesebwa mu kifo kino, ebigambo bino tosobola bisanga buli wamu. Nze mu bantu abasomesa ebigambo nga byolooza nakasisinkanako babiri, musumba gwe nali naye ne Mutume Mike. Naye ebigambo bino tebisangika. Nsaba tulekera okubizanira naye wabweru abantu baba babiwulira bayiza kubanga ogenda wuli omuntu ng'akubuuza naye wano Mutume yali ategeeza ki, Pasa yali ategeeza ki. Kati eri wabweru baba batandise obifunamu, ffe tubifunemu nnyo. Nze na famire emu bayogerako nange ebigambo ebimu naye nga beebaza musumba nga bagamba musumba waffe mulungi abakozemu omulimu. Sinabbalabako wadde omuntu omu mu famire naye olwedde balina bujulizi ng'obwo. Ate waliwo ne famire emu baneiba baffe waliwo olunaku ndujjukira bulungi, Mutume yali atusabira n'agamba kwata wakuluma. Kati omukyalo omu n'akwata awamuluma yajja n'atuweera obujulizi ewa Sister Prosi nti kuva ku olwo tadangamu kuwulira bulumi. Kati nze neebaza Mukama ku lw'amafuta agali mu kifo kino, neebaza Mukama ku lwa koolinga eri mu kifo kino, neebaza Mukama ku lw'ekigambo ekituufu eky'obulamu ekiri mu kifo kino. Nze nange kinkozeemu omulimu. Ekitiibwa kiyiriza Yesu.